Wange nga wembeera. Webatira Omuyindi. Waliwo kilometers nnyo okutuuka ku saluni we wali okolera. Za kilometers zalinga nnya. Bobanga omanye baba mutero ku 23 eyo. Ate kati ffe tuli eno ku 12. Kati boba kola ekyo ne bakwata Esimuye ne bagireeta ewange ewaka. Then no sigala kuwuliriza bo kye bakola ki. Kati twatuka ekiseera ne batugamba. Omuyindi ya parking emmotoka. Kati Omunauganda nga ayagala kumubba yagirokinga emmotoka nga ina wagenze najja nabbamu essimu n'ebisigadde n'agenda nabyo. Ku bisigadde kwaliko ki? Oba kwaliko laptop ndoza n'obusente obutonotono bwali mu mmotoka n'abitwala. Kati bwe yagenda Omuyindi anoonya essimu akuba kweyo essimu kati bagikwata okitegeera kati ngono bwanyiga. Kati manyinga bayitonga ku mushirifu mall. Mushirifu mall. Kati je bamunyigira ng'omadduka agende ku mushirifu atekemu pini asobole okujjayo ssente ng'omulala akyamukutte. Kati ayo wali embeera awo. Nti oli yadduka namugamba pini atuwadde enfuno nayo nga nanyigamu. Kumba anyiga namanyi nti gaya akola ki? Afa. Kati adda amugamba Katonda omu ku bo alowooza nti ono alimba Keka senda azijjo tayagala kukola ki? Tayagala zimuwa. Amuga komawo kati mboli okudda amuga kwata mu bobaddala okakasa nti noti sento zijjeeyo naye ngende nkole ki? Gaga yakyali awo bamukutte ensingo. Nga bamunyize. Kuba kati bo batugamba nti bo bamukwata mu bukwasi mbu bala abo basobola okukola ki? Obba wa pini. Kati nembeera waawo olunaku ne lutuuka essimu nga tekola ki? Nga tewali agifaako kati ng'eriko missed call ndoza nga 10. Naye teyalimu password. Kati nengeza ku downloadinga nkube kwe namba esembyeyo kuzaali zikubye. Kati kweze namba nga tekwali sente ku simu. Then I used my number. Nze nkube manyani na nyini simu. Kati bwe nakoze simu yangu kuba tebasuka kunkwata. I remember it was a Thursday. Akasimu nenkakwana nenkateka naina wali TV yange nenkateekaawo. Kati buli yajjange wainga mugamba nalonze simu eno naye simanyani nyini yo. Njugulako omwana omuyangamba kati simu walonze yakisinga wagisudde. Obusimu buleeta ebizibuzibu kati nga omanyize ngagamba after all simanyina kumanya. Wakera na mukono olaba ebifaananyi ani nanyini simu kubanga byali bya Muyindi. No, ate nga tobeera n'abayindi. Era ne wali ku kizimbe kubanze kye kizimbe nze yakisookako. Abaliko kwaliko nze omuddugavu omunga kuliko abawalabu abalala. In fact nze yaba emesa ekyo. Kati yalowooza actually nali sina kirowoozo kyonna nti oba ayinza okuba ne basiya. Yeah, oba ayinza okuba n'abantu abakola ki? Kane mugamba is this your phone? Nangamba yeah it's my phone nenkamuwa. Kati malo kamuwa nangamba hey you have a good heart. Thank you so much. You really have a good heart. Can I get you something? Nemugamba to chicho yagala like chi. Nangamba no supermarket is here. Can I get something? Obacho necho kunywa obacho bachi. Kati naina akunywa kayeke nalinga singa okwagala bakaita sinapo. Eyo. Kati yangamba can I get something? Yangamba hey it's okay. Kankole chi? Kankanywe. Kampadde gift. Nyingira mu supermarket. Kati ngabo no chuka boto olonde ekintu. Nali nakachuka wenti. Ne bayinja supermarket ngamba 13 bawu. Ne bansalako ne banetolola nga bangi omutima ne gunzigwamu katono ozireko alla omutima ne gunzigwamu nga bonna bali muleeya ne bangamba kati kye bakola kaddako ne bakwate ne bajja esimu ne bakwate ne banaga ekifaananyi kya kafeero ne banga do you know this guy kati ekyobusiru bwange nga sobe ne kafeero bayasse muntu oba kitegira nga tewali okutya ya mukutya nga simanyi Nengamba, yeah, I know him. Kati nebigamba okay. Mwase mwena. Kati ne bankwala ne bantu nga simanyi nti kafero yassemu nga simanyi kiyakoze ebyaddala. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi tukyagenda maaso n'embozi y'omwana mulenzi Yasin mwali mu bumanyi nnyo ne wakubadde kala akyalina era business naye ate luli eri ekintu yalinga akyekwatiranga mwatunyumiza ku Muyindi gwe batta. Ate bwe bamala okumutta ye ne bamukwata ne bamuyingiza akaduukulu ne mukwano gwe bwe tugenda okuba nga tumanya maaso awo naye ng'ate baani abatta oluvannyuma nga bamaze okumugira okumusiba bamubonyaabonyeza ate bamala bazuula omuntu omutuufu Eyatta. So kye tugezaako okwagala okutegeera Bannayuganda bw'oba ogenze ku kyeyongo eyo
ne kasente zireme kumalamu ne bwofuna akasente katono naye nga kahalaali wallahi sooka funamu omukisa naye kati bagenderera okuta Omuyindi balowooza alina sente ate nga alinako kumpi ne13 tebaafunamu ate ne bamaliriza nga babasibye so ebintu ng'ebyo bannaye tubeerere ddala careful emizannyo gy'ekimafiya mmanyi nti bangi nnyo mugyenyumirizaamu naye ate n'abagikaabiddemu nabo bayitirivu nnyo bw'oba olina obudde osobola okwewala ebintu ng'ebyo okyasobola okubyewala nosaba Allah akusaasire ofune omulimu ogwa halaali osobola okufunamu sente. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa. Here to take care of you. Staffever Uganda Limited, kampani yakakasibwa government okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabula ng'emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684.